Mbaniriza nnyo ku YouTube channel ya Life Experience Uganda nange mwana mwala wa Asha nava na matuba nange mwasibye mutya muli mutya kansubire nti muli bulungi nnyo nyinda atenga abapya mbajukiza nti banange channel mu subscribing muberenga mubera part of us muberenga mu mbozi zaffe Life Experience twabagamba tuleeta abantu abenjawulo abantu bemumanyi ne bemutamanyi so kugamba tula kaina olunako lwairo nina omukyala bagamba lubale w'omulamu tebamusamirira so agenda kubanga babuzaako atera tukomewo tutandikirawo Edith science okulaba Edisa science okulaba kale mama nango kubasanga buzaako abalabe baffe aba Life Experience Uganda abalabe baffe aba Life Experience Uganda babuuzizaako musibi mutya mwasuze mutya nno era muliyo mutyeyo mujebaleko amanya yenze Edisa omubwati Editha Erinnya lya Edith ye Edisa mu Luganda. Okay. Tabale malulimi kuba nabaje mu Edith ke beewonyesa kweri malulimi. Oh. Kugamba liri tubadde mbazungu nnyo. Edith ke oba Edisa yani amanyaga matuufu. Nantabazi Edisa. Nantabazi Edisa. Baba beddira ki? Mpindi yenyabo ata akabbiro tambula ngo mukyalo Uganda ndira mpindi akabbiro kiyendiro jajjange bagenda okuba mwe migonga bababuuza tambula ngo Uganda kamitiena neddambe manyi tebantwala just kati mbyera biddem bakuzika mitiana tianao omanyi sometimes abayimbi abamu tubalaba netubala ku no meanwhile that is my father's kuzika mitiana yes but you never know you remember mchala bwafumbirwa amzika wa mwami ebyedda byo binaku zino it depends even today Esegezanzi bagenda kunzika mwami wake olite nyabo mama wandiyako omukolo nedda wandiyako obukolo ku bufumbo engeri gye mu bukoze akitegedde obuba obutuukirivu kati buno batwafumbiza feka nabo bakusiza ku bujjajja bwe wakitaawo kusika busikutu wamigaye kusika busikutu bakuzaayo buza adduka because abe mchala yanfuddeko ekitegeeza kyekiriwo nti olina okukyala ewaka ne bakumanya yep they have to know nti ono yali n'obuvunaanyizibwa bulijjo omwana waffe tumunoonya kumbe gwamubba omukomezaawo mulambo omusajja osanga famire enkambo bajjayo jambi otutidde omwana ebyo nabiwirako mu tribes nez'engulu sizaawa ne Uganda ne senga ne bwabanga senga yakulabako baba sister babadde bajjeewo sister waabwe lwafa bakwegana okakasa ng'ani ayogera manyi oti atajjangako wamu mu butongole kitegeera era bamaliriza bakututte emisinde otutidde omwana kati oleeta omulambo so Edisa ku side eyali biki bakutwala bakuziika wa musajja batukuziika eno waffe emitiana mujja kumanya mama jjo kuba basoso kumanya nenga abalayi baffe nabagambe tugenda kuba tukomawo n'omugenyi waffe olunaku olwaleero era nga bagambye Edith K amanya ge ag'obuyimbi era nga amanya ge agaddaladdala Nantabazi Edisa Nemo Edith K Avuddeyo kati twaze nakyo Edisa. Why? I think time change calls for it. Yes, I'm rebranding. Yes, it's like I'm being reborn. I find it useful. Litawanyiza abantu Edith K gwe tumanyi oli wa Gagamel yavudde mu bwa Edith K ne yeetuma si kwetuma balada manyaga agaddala agamba Edith K bidala bya mabega Edisa yono I remember DJ Mike yeitanga linnya kiri yeitanga edda King Mike I don't remember bake yali DJ Mike ne yeetuma King Mike kyatutawanya fa abawagizi. Let me tell you something. Okay. Ebiseera ebisinga abantu just tebamanya
naye nga buli muyimbi yani brandings no si ku branding nga buli muyimbi yali abaddeko n'erinnya erisooka naye tumanya eryokubiri bakamiri bonna aba Bobby ba Bebe bemumanyi bonna balina amannya agasooka Bebe kuliya yali Bebe Bantan naye lyo temulimanyi kati ate wizard yani ye palaso but just know everybody there's that point in life bwekibanga kiri called for okikola bwekibanga tekiri kusigalayo okitegeera naye kati nze ekyange nayinanga bafaani ab'omukyala abatategeera luzungu nnyo naye ngaekintu edifike kikola ki kimukaluubirira ngaakubuza nokubuza byebiki ebyo tabitegeera naye nga kati gwe nkubizaamu nga abantu batuddeawo bonna boogera ekintu kimu nti Edisa ani agenda okulumamu ekigambo Edisa nosalawo okyuse oze mu Editha kati saawa zino ogwe Edisa Nantabazi Edisa if you decide to put the Nantabazi on me well and good but it's Edisa right now my pages every platform of mine has Edisa Uganda so I am Edisa. You are Editha. Edisa, yeah. Tusainza okulaba Edisa. Long time omunange. Anyway, omaze akabanga nga tukyakulaba ku screen zaffe. Omanyi abana Uganda twagala nnyo omuntu buli sawa nga tuba tukulaba ku screen. So I remember nakoma okulaba ng'oli mu Gagamel. Sawa zino simanyi wawooli. Simanyi kikyoliko. Abayimbi sijja kuyita muyimbi wadda ne mwabamu ku bayimbi abatandikira awamu ne Rema. Mwali abayimbi basatu I remember so Rema tulaba aze nnyo ate yajjadda Editha Nantabazi oba Edith Koli gwe tujjukira yasirikamu lwaki wasirikamu ova mu kuyimba kati kisinziira bw'oyagadde okukitwala buli omu nga bw'okibuuzizza okiraba bw'oti era buli omu agenda kifuna muki angoye kati kangezeeko okuddamu mu ango ez'enjawulo so that bulemu afuna waagwa first and foremost sivanga kuyimba because it is a natural born thing ne bwe mba nsazeewo okukivaamu kikusigalamu nina n'abatanzikiriza kukireka kukivaako okitegeera so I just can't ekyokubiri just sinti nina kolera ku pesi y'abalala sinti Rema bw'aba akoze nange nina okukola no I am self-made ne Katonda bwe yali yankola mu katiba kange so I'm not going to do the things Rema is doing kakati buli omu aviirayo kaseera ke buli kintu kirina akaseera kaakyo awo nkugambira nti mbadde nkola ebintu sente bye zitasobola kugula maybe I've been busy doing the things money cannot buy si byangu manyi abantu nga Rema abantu babamanyizo abantu bagamba Rema making a love seem easy because kitegeera but people look for those things and they don't get it so it is not easy right now I have a family I have children nina ekyenkozesa luli nali muto nga nebyenkola sibitegeera I was really young sayina buvunaanyizibwa nga ne bwontika nonteeka ku nnyonyo nti genda okole ogerera ndani ngenda genda naye bantike enkomewo nga saagala nakubeerayo asimanyi kyenjagala okitegeera ebintu bikyuka munnange tukula and life teaches you fe abamu obulamu bwe butuyigiriza ensetu ekuba nekutereeza weinogwa so nga tuzeeko emabega Edithke nga omanyi Edithke letujja mujjawo Edisa Nantabazi otandika ddi okwagala okuyimba otandika ddi okwagala ebintu bino ebya music n'ogamba akojje mu system naawe ekitandike ebintu ebyo nze nabitya kuva dda ebyokuyimba ebintu ebyo kivula nze mbigenda mpola mpola okay literally I've been singing all my life bade nyimbo obulamu bwange bwonna somero ekibiki kanisa I've been a church girl I've been everything naye my journey to music to the music industry specifically etandika awo slightly awo before I met Bebe before I joined Gagamel etandika obajukira show ya Suna ya Love You yanziba amaaso mwatandikira sere betwa tuyimanga awo
Mona Lisa bichi ntuyimba live bichi so bino bye like bino bya live band bichi okay so nanata nakole yo show ya live yanziba maso we moved where your show netukola and then that's how I got to Gagamel. Yeah. So okutandikira ddala ogamba nti kati kanyimba ebya serious. That's Gagamel. Watandika mu Gagamel. Nali natandika dda naye nga bomanyi ebyekitungo gezaako wekkae nga tebikola wali muntu yenna nti akute waliwo manager bali bamitake no Musoke ku Ketra Studios nsijukira nabo bajja nakusinkana edda nga tukyali bato so that guy yanzikiririzaamu nnyo nga ayagala nnyo eddoboozi lyange bambi nagezako okumanaginga nga bumanyi obuto okitegeera nga simanyi nakyo kitegeeza nti omuntu akutuddemu ali ready okuyamba okumanaginga oba tobimanyi oba tobiraba okay yeah so yamanaginga abo ebiseera ne Nashwanda gye yatandikira Nashwanda yatandikira mu studio ya Ketra yes kati awo era ne tubaawo nga bomanyi oyimba eno oyimba eri oba tonnasalawo of course buli mwaka oleka kukola kyokoze eki ate ne Keno bambi yayagala ffenna tuyamba ate ne tuba bangi nga takyasobola kukola ki abaana teba kubaawo waliwo abo bangi Clyde nitwali bangi awo kale life bwete bwetambula awo tetwabiira tebyagenda as planned twakolayo akayimba kamwe awo oluyimba lwange olwo actually lwe nakolera ku Ketra bagenda odukola awo ne wabaawo eyalutaawo nga lufaanana n'olwange awo ne bigotaana awo ne babibuzaabuza awo ne bifirawo then awo nenfuna amakubo amalala ebyo byenkugamba ebiddako biki Bebe Cool literally bwe nagenda ba Bebe Cool nenfuka stable because nali nina okuba nga ndi backup okitegeera twatandika ndiwo ne twali tumbakinga era nayo nasangayo abaayo Bebe Cool nasangayo Hajat Madina Hajat Madina mu biseera biwajoyiningira mu Gagamel yaliyo okay naye yali backup Hajat Madina Denzo Roni Mutabazi ne Rema nange bebe nasangayo ne senga Justin Nantume bambi naye yali mu Gagamel nali manyi senga Justin Nantume yali wa Sebata si Justin Nantume sigamba Justin Nantume yani senga erinnya lye ligenze Justin Nanti yatera okubeera ku mimo badde butuufu sengani kwali ennaku zino kwali ku TikTok nedesi sebanga kikyala keeri kalungi kati sebanga mwamutumira kozi sebanga musajja ate naye abeere muntu mukulu naye senga sebanga yaminwanze namala ebbanga ddene nga mmanyi mukyala nga simanyi senga sebanga netwali musajja namala mulaba bwe nengamba lina erisajja letalisa nenga lwaki mukola ebintu oli omukyala bamuyita senga senga Nalyazi something like that some kableti bambi bayimba omukyala nemukwogera luzungu nja kwenona omukyala oyo muyimbi yeyita senga yaso twaliyo abantu oba abayimbi abasinga batyo joininga ebibiina ebyo mbu birimu obuzibuzibu so nga gwe irike naye nga we watali buzibu munnange wobeera solo waliwo obuzibu bubaawo bobeera mu kibiina waliwo obuzibu bobeera ne competition zino wansinza okwambala manyi okuyimba bobeera solo now let me clarify that on my own understanding bobeera solo nga toyina band oba group kiba kijja kukola nnyo if you have everything money nga uyina jukira music yetaaga sente ekitegeera so bwoba osobola okweyimirizaawo okole video on your own or meeting promoters on your own otambule ku TV ku radio ba bloggers bonna bawe sente on your own trips ozeteremu sente shows ozetegekere gwenga you can be an island you can be tinetaaga audience y'abantu nga bono gamba nti abantu 100 balina oba 10 oba mitwalo ebiri nga bwe babibala nti kyaddondo because these things we've seen now nti Gagamel is a fan base ekitegeera fan base is a fan base bakamira gye bali shebaholics fan base kulabo Cindy fan base ekitegeera kati bwoba osobola okukikola on your own then you can go for it naye kati munaife luli twali bato ebiseera bwe twabakingira Bebe Cool
Gatemofayo bakwade sene mekaba mukwano manyi gomanyize twakoleranga so era tosobola kuzimanya but bwemubeera abato muba bato oba tofaayo toyina buvunanyizibwa nti ate omwana gamba biba nabyo kumala naye kati of course ne mukyala muzadde nina abaana babiri of course era kati abatasobola kumpaza enjagala kati okitegeera ne bwaba yali yagadde nina obanga nsobola oziza nti maybe balina omuteekamu ssente ne bamuteekamu ssente ne bamupika nasobola ozaala ssente because oba ogenda ku bivulu okola emikolo oba ogenda ku bivulu endorsements zifuusa endorsements oba okola neteri mwana wa munne agenda kuteeka mu kikumi nga teri shuwa kigenda kudda kitya kyeza Bebe yayimba oluyimba mbuteeka teeka ssente wolaba we yali alibadde alabawo kubanga y'omu ku bantu abakyasinze okunzikiririzaamu era muwe ekitiibwa ku lwekyo nebaza ne Katonda nti nasobola okusanga omuntu nga ye okuba nti anzikiririzaamu nzaani mazima ddala I am the female version of Kana Kambata. Now I find it so heartwarming that he believes in me. Or he believed in me or whatever, and his family and everybody that he gave me kuba yampa abantu yampa nina abantu abanjagadde because of Bebe Cool nene ekitini kyendi kati oba ekinene kyendi oba ekitini kyendi kisinziira eriggwe it is because of who Bebe Cool ate ekyo nkikwagaddeko sometimes abantu abasinga babeera n'abantu abakutte ku mikono oba abantu abalaze ensi tajjukira kirungi kino omuntu kye yamukolera wabula ajjukira kino kibi kiba kiriwo sayino so muyiga okusiima abantu nga balamu Edisa Nantabazi I can't forget yebaza yankwata nga akaana akato Bebe Cool yankwata ku stage bwaki nagamba abawagizi muwulirize eddoboozi ly'omwana ono she sings very well yali asagana kusaaga yabagamba oba yanonze kasasiro oba yanonzeewo like yali musajja musaaze nyebiseera byonga ndi kato myaka 19 and then I sang kisaawe kyonna nekiwogera like I can't forget and that is what always happened buli lwe yampitanga n'abagamba nti muwulire muwala wange yampitanga muwala wange nenyimba so nga tukyali ku Bebe tetumugenda nnyo kale oli nkumanyi so kaneme ku limiting because I know you know me mbadde mbuuzaawo Bebe up to now oba family kino omanyi sometimes abayimbi abakyala okuzaala kubaleetera okubanga muli bakyogera batya okubeera nga oteredde mu bufumbo music nobeera nga tomuwadde nnyo time of course okyaliyo mu Gagamel of course kibanyeeza abantu ababeera bakuteekamu ssente baba tebajja kukiraba bulungi obuuza nkyaliyo mu Gagamel I don't find that question relevant but I will answer you apparently I'm leading a solo career. Solo you mean nga tuze mu Luganda olutuufu oli weka I'm looking for a manager right now or you can call it management. I would say per se I am looking for a manager apparently and I am sure God will connect me to the right people. I need a team that can understand me and can be ready to get to the goals that I see in the future. Sawa zino tukitwale nti tokyali mu Gagamel manager yandikwetaze yenna toli mu Gagamel siri Gagamel nga yo yavaawo oba ekyaliwo ng'ekibiina jeri nayenze tamanyi siriyo right now okay yeye netondeka ekiwatule gyali nalabye mukulu yatadde tondeka ekiwatule tontiisatiisa that's the theme tontiisatiisa tokkirizibwa kuntiisatiisa yatadde era Alien Skin ye muyimbi omu ku bayimbi abanene abagenda okubeerayo banange mugende ekiwatule nga 26 Boxing Day. Okay ekitegeeza Uncle Bebe mwogera bulungi maybe nabirabye ku Facebook on his timeline taliwo abadde nabweru ne mukyala we babadde bagenda ndoza ka vacation taliwo nabirabye ku mikutu
Kumutimbagano kwenabirabye. So Edisa Nantabazi, olugendo lwo olw'okuyimba lubadde lwangu? Olugendo oba terubadde lwangu? Ye tewali muntu ayinza kugamba nti olugendo lubadde lwangu, oyo aba alembya. Teri lugendo lwangu, buli kintu kibaamu amakoona nebigonda nebikaluba nebibeera okemu nebitabeera oke wadde nebiba bibi nnyo. That is life, that is the life that we're living. Okay. So oba tubuuza nti banga kiri omaze nga toli ku stage? Well, it depends. Na sembo kubeera ku stage like stage nze n'okuba ndowooza kikyamu, but I remember that doom, that was way Emanana ta midnight caller ndudde okubeera ku stage. Naye it is different. Waliwo binene ebyaffe ebyokugendayo ne wano ne wali okuyimba mu bifo ebyenjawulo. Ekyo sirudde because that is what we do daily. Ndi bannange ndi muyimbi wa live. Noyimba mwawo. Noyimba gye bakuyise ka hotel kawali noyimbiramu abantu and all that. Ekyo kyo nchikola even up to date nchikola bulichi naye nti ekivulu ekinene of course nina okubanga nakoma ku kya Bebe kulu ndowooza oba yali ekya Bebe kulu nenzijukira nnyo akafaananyi kali akazadde omwe nasemba okuyimba nga nyamada dress ya black naye kirabika siwo walina okubeera wawala jukira Bebe kulu abadde takyakola tondeka ekiwatule nga si yekka since covid yatutawanya mu kyobola nina gap etagatta naye nga stage bweba nene era yakoma yalina kuba ya Bebe nga gye nasemba olinnyako n'ebirala buno buntu bwaffe buno obwa mangu n'okuba munogenda si mangu n'okuba munogenda like the live performances you see in hotels, in places nga bwowulira band Cindy obanga bwowulira zawe band nibere kitegera I'm soon having mine as well kintu nulidde lyekkubo lyendiko cause ndi mulungi mu live so nina okubanga manyi strengths zange weziri nensimba wamakanda nensobola okukola sente nga bannange bwe bazikola. So that is what I'm telling you nti lwakuba kati bankozesa sinafuna byuma byange na equipment ne team band tekoleka. You need people that yes, you need people that can be with you every day and you work towards the same goal ngache mwagala ngabulaba abantu abo benkumenyedde abalineki ebi banzezo era mutukanga baba bookinga ekitegeera ne banga mukola awentu nudde ngabwe nkwasaganya career ene walalabu ba music tumbe wonna. Edisa Nantabazi erinnya lyanyumidira Nantabazi waliwo omukyala baali bamuyita Mr. Musazi yani Nantabazi yatuyimbira abasajja bakodo bankeeta abantama. By the way kansabe abalaba life experience Uganda banange omukyala Edisa Nantabazi anoonya manager era gwe ali yatulaba olunaku lwaleero nkusaba waba olina obusobola managinga ng'osobola omuconnectinga tubadde tusaba otuyambeko ojja osobola okuba ng'otuukire namba zaffe ez'essimu ojja kuba ozirabawaawo osobola okuntuukira nga nze naava ne mukutuusaako osobola omunoonyako ku Facebook ye Edisa Uganda naye baaba Edisa nga lya Luganda nnyo Edisa kyobalaba nti no, but the thing is we don't want it to be Edisa engeri gyo kiri nti D pronouncing bwanga D already even without an I so we are leaving out the I kibere Edisa it's not si Edisa like Edisa era ne spelling bwe kiri it is EDSA Edisa Uganda so it is media handles zonna Edisa Uganda. Yep. Okay. Ezitanakyuka zigenda kukyuka mube bagumu naye mumanye nti we are rebranding we are Edisa Uganda aka Edith K. Of course Edith K nga bwe wagambye tetusobola kumutta because it is a big kuba yakoze jane yonna so it's going to be Edisa Uganda aka Edith K, also known as Edith K. N'ekirala nawulirako ng'oyogera ku EP EP yo gyoyagala ofulumya oba album nazikugambye juzi ya EP eyo me a song I could actually right now EP eyo
nti ensonga enkulu right now EP eyo tugenda kukita eriko ennyimba 7. Okay. Njagala abawagizi bange bonna banyambe abaana abatebasobodde babeerewo mu ngeri endala yonna gye banna babasobodde but tugenda kuta EP wabula tugenda kikola in form of a listeners party. Kirina okubaya tugenda kola listeners party. We let people know that we rebranded. This is now a new brand. It's a bishi and then atunda tusasire tumanya tunafuna ne manager around the way. Ko EP tugenda kikola era nja kujja tulange tukole kantu kafetu kati nitesugenda bakinene tusikagenda kubaka release kabawagizi bafa basobola okujja okuwuliriza nti kiche tutadde kyekiriwo kuzinina abanjagala era ne bangamba otadde kyekiriwo so we shall release tukitekeyo tugenda kuba wa date ne details muje muberewo ku release ya EP eyo ya Edsa omupya omubwati wowe banaye tusaba buwagizi bwamwe bannayuganda era nga tusabira ddala obuwagizi obwaddala abalala bonna mbalabye engamba bwe ndituuka mu kaseera ako nange nja kutuuka nfuka mirembe kabirirembe gayirire mubikaba mubitegeeza no it is what you have to do kankubuulire Asha ennaku bwetuuka neekukuba neekutuuza ku nnyonge you're not going to pretend in camera mamulaba abantu abajja mu camera ne ba breaking it down temuloza nti babeera babyekoza those things are real people have pain that you have no idea about. People have pain abantu balina obulumi n'abo abantu bamuyita abaserebu naddala manya serebu gundi balina obulumi bungi that's why you see they break down ku mitima era abamunda banganga nze nga nkaaba temugamba nti neekoza kati tonategeka date nakifo. No, I'm yet to sit with my team. Jukira ndi mu kuzimba buzimbi team. Era twabadde tukikiriziganyizzaako nti tumale okusala woba tugikolenga listeners party. Nitukiriziganya nti kiri worth it because I can sing and I can talk about what I'm bringing out so we can do it like that. Era weekend wedde we nakikutegereza nawe kubutwache. So weekend etandika. Tugenda kuta the posters and everything because kimanya ina kubeera mu February kuba mama February nalabye alina akafebo toko kabutali bize so jiteka mu December but yes wana katonda jako to guiding nayenga it's going to be very soon because I need it very soon EPA tugenda kujita chamba manye nyimba zawe Dem studio nga nfumba eseze banga ino lyosirise muleno badde nkola badde nkola kyovala netaga manager nyambeko video mubimanyi sente wano wali sakikola bwomu I need a team of people I need people that can believe in me tugende maaso nga tuzeeyo mabega wali mu Gagamel tugambe nti novaayo so sawa zino noonya manager tewandyetaaze tugeze muntu oyo atulabye n'agamba mwala we twandimwetaaze mu kibiina kyaffe tokyayagala bibiina bwobaze ng'oli mu ngeri bwetyo nti ya kibiina munnange tutuula ne twogera naye ng'ebibiina okuva mu covid we yaliwo oli ebibiina bikyaliwo ndaba byasatulukukamu kale byasatulukamu naye nga kyemmanyi abayimirira bayimirira Mr. Musazi tulinawo ekibiina wano saawa zino kuba the new eagles tekyaliwo etambulira mu nsawo mulimu bantu babiri funa omulimu ne bagijjayo ebibiina bibaayo just that bitutebadde active bulungi naye nga bibaayo kati omwaka gwo guno guggwako ogenda okulabira ali active n'ataliko zine ne banga lye bakola abayimbi waliwo golden yayitiraawo omanyi agenda naye bweru simanyi oba papa yagirina naye nga ebintu byebibiina bikooya I would love to be solo as I said nali agadde omuntu ne tutuula ku mmeeza nga gwe ti mukyala Asha naava Edith njagala kuba manager wo n'oŋŋamba by'oyagala n'oŋŋamba nti nkwetaaga obwenko nange ne tutegeeragana ne tukkirira wansi if we decide to go black and white nga tusayininga mpapula nga tutandika okukola saagala ate ebintu bye mbaddemu obulamu bwange bwonna ate gezaako ku rebranding ate nsigale nga benkyalimu naye bwe kibanga Katonda bwakireese tomanya
mukisa gweguyitidde Jeff bwajjana ngamba nti munnaye timu no sleep wali wonna tomanya Katonda ayinza okugamba nti gendereyo ekyo kinayitiramu but that's just pase. Okay. Naye ng'omulamwa guli nti tunoonya maneja bannange nga tuwumbawumba. Tulindeko wumbawumba. Okyalinayo akagambo kotugamba? Kagambo ki? Hey, abalabi baffe abalungi aba Life Experience Uganda, yenze omuyembe wammwe, omuyembe w'eggwanga Edisa, Eyali Edith K. Nzize wano okubegayirira okubasaba bannange nga bwe muyagadde abalala nga bwe muwagidde abalala nange Edisa wammwe nzize mumpagire neetaaga manager neetaaga team buli muntu ali eyo ng'oyagala okubeera ku team yange team Edisa, team Edith K. It is now that you come up to be on board. Moje munegateko, come let's make history, come let's make good music, come let's make good projects. I need a manager. So mu sibabiri mwena sibagana. Buli muntu ayagala okubeera ku team yange, ali welcome. Oba oli bweru, oba oli wa, you can be my manager. Okay? I'll be so grateful for anybody that does anything for me. Thank you. Edisa Nantabazi. I like the name. Uba bulonjogera Nantabazi linzijukiza liri. Omusajja omukadde yanketa yantama. Omwana ekyogedde. Abalungi banange ababeera ku programu yaffe bagamba ebirungi ebirungi byokya. So keka kagamba akasemba gyoli akatalekeka munange gwakambuuza bwe kabaayo olinayo akatalekeka ebyombuuza biweddeyo byenkubuuza biweddeyo akataleka gye kali oba olinayo kyoyagala otugamba osobola otugamba nene tumaliza programu buli muntu ali eyo ng'akimanye nti anjagala mutumidde ate wakoma kunjagala nze wentandikira ate nina omukwano mungi ogutokomoka kale badange mwebale nnyo okwegera mukyalo ono muganda wange mukwano gwange tumaze emyaka emeka bwenjogera ogamba olina ekigambo kyo tulina emyaka 4 naye tebamanya tukulanya ino tuvudde wala wali Ketra Studio wali ku Mountain Road wali Metro katuli bwa mukwano tuli buto bwe buti twebulako katwazema okweraba and I'm sure you're going to get me a manager from your fan base. Bagamba ebirungi ebigwa byokya Edith K bwatyo bwabadde nga atunyumiza mukombozi bwatambuza obulamu bwabadde muziki ate nga ssaawa zino yakyusiza Edith na Edisa Nantabazi. Edisa Nantabazi muleke Edisa ate nga gwe no munange nkujukiza subscribe nga tulaba o sharing omukadde mbozi yaffe obeere part of us bane mutulabe tuleeta ebintu ebinyuma tuleeta ebintu ebirungi gwe no muyimbi ali eyo oyagala kutandika oyagala kuyingira mu field ya music nonyako Mr. Musazi wali eri ku kyerukuli abeere nga kwatira video akuwandikira ennyimba ennungi akolera firimu ennungi gwe no munoonyeeko wali eri ku DMS agenda kubakolera ekintu ekiri osirike na busirisi ate ngo olunaku olwaleero tetugenda vaawo wano ng'omuyimbi Edisa Nantabazi tatwadde kapera katwe kapera ate era tukoma bakati nyimbe kaliwa tuwe konna zakanyimbe mpisa bulungi ompisa bulungi lwaki sikwagala nga bwe neeyagala nze ompisa bulungi nze sikulinamu nkenyera yadde saba mukama kungumire obeere mugumulange bulijjo omukwano